obaka bwennina eri abakyala mukendeeze obwenzi nkiddamu nti abakazi mukendeeze obwenzi emirundi 3 mukendeeze obwenzi emirundi 4 mukendeeze obwenzi abakyala webase ku Yami njogera kuyiga webase ku Ivan webase ku Tamale njogera on Tamale promoter breaking post webase ku Darius webase ku David webase ku Julius webase ku Geoffrey ono differentiating otya tata w'omwana mugaba omutya bali Kachumba TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo ensonga nno banna ensonga zifuuse ensonga zaani ensonga za dini ofuna kuchokulya abantu bangi nnyo bavuddeyo ne beemulugunya nfunye amasimu mangi nga beemulugunya naye dini tugende ne result sinze bwe ngamba weewaawo ng'abantu abamu bagamba ndina omukulembeze w'abasuubuzi ono nno nga promoter ate nakinku era ye yategekanga ebivulu e Paul Kafeero era n'abaana olumu yagendanga nabo mu bivulu ono n'abasitula president tukwaniriza company JD marketing agency eyo ogamba otya gye tuyisebo abandaba mwenna ku Kachumba TV. Amina badde oludda olabika I welcome you all. By the names I'm called John Kabanda, President, Traders in Uganda, in Federation of Uganda Traders Association Zifuta, ebeera mbolera bode tugatta mu byobusuubuzi okwetoolera eggwanga lyaffe lyonna. Yes, okoleke. Batunda bagenda ku DNA. Bapromota abawadde ssente. Abasuubuzi abakosebwa amataba abawadde ku ssente. Tebannaba naye ndoze ye tujja kujjayo. Ne ku nsonga ya Paul Kafeero. Bannanga omusajja yayimba ebintu byonna bimukutte. Ebintu byayimba bimukutte. Byonna bimukutte. Ensonga endala bamaama. Kano ke kaseera mwebereremu ensi tekyalimu bukuusa. Ab'omu kyalo n'ab'omu bibuga. Nawulirako ne bannaffe abaali balese proposal mu parliament nti gavumenti efune ebyuma nga buli mwana azaalibwa yes abasajja basobole okulabirira ng'abaana abaabwe ne Maka Makumbi Olimbolo yalukebera luyimbako kubanga ate era nene apiiru kuno kusaba kwange this is our prayer era ffenna okwetolola eggwanga abantu si basuubuzi bokka wabula bannayuganda ffenna nti kwena ensonga ya DNA twetaaga amazima n'obwenkanya kubanga bw'watabaawo mazima kigenda kuba abantu kigenda bakubamu ebituli bingi nti for example owulira abantu abali mu kwogera kati bagamba DNA ffe tetugikkiriza ku baana 25 okuvaako abaana 4 olw'okuba be basooka okujja kuba mwabaddemu n'abapya abataakeberwa luli luli baakebera 14 kati baakebedde 25 kiyinza okuba nga bye boogera si bituufu obanga biki nga bituufu kubanga tewali kitasoboka kweno ensi ya Katonda naye twetaaga amazima mu kino lwaki tugeetaaga nnyo nti essaawa eno ne wamala wavaayo omuzira kisa n'agamba tuddayo ku Kafeero nze ndeese facilities okuva ebweru w'eggwanga n'asooka n'awakanya ne DNA yennyini gye bayinabo gye beekoledde essaawa eno gavumenti gyeyina mu kasitode ne bagamba tugendagenda kuziikula Kafeero ogwokubiri tuddemu tugeneratinge kye bayita DNA eyo DNA gye tuba tukozesa ne bagenda South Africa oba America kubanga abazira kisa gye bali abaana abagagga balina ssente zaabwe ne bagamba no from today onwards twagala mazima ne bageneratinga DNA empya ne bagenda South Africa ne bagenda mu America ne bagamba kakati ekinaavayo kye tugenda okukkiriza bwe bivaayo nga byanjawulo muba mutukoze bubi kubanga byonna biba byakolebwa kiba kitegeeza nti byali bya bulimba n'ebize bitukolebwa mu nsonga efaanana bwetyo so bakama bafe abasoma bascientist amazima ge gasinga mu bino ebintu era mpulidde ne General Sejjusa avuddeyo musajja yabadde yasirika bannaye General Sejjusa yasirika tubadde tuludde okumuwuliza naye avuddeyo ku nsonga ya Kafeero
n'agamba nti corruption ajjudde mu nsonga eno era agambe webeera etuuka mu parliament etuuka mu state house atolo mu DNA bana General Sejjusa abadde mukambwe ennyo okusinziira ku bigambo byayogedde naye nze ŋŋambye nti bwe kibanga ddala kituufu mwabaddemu corruption kikyamu kubanga omusaayi gwa Kafeero tewali nsonga lwaki baguziyiza eki emabega omusajja yali mulungi bwe yali ayimba ayina we yagambira nti baana bange ensi bwebanga ebasobedde mulabanga abasajja abatunda teepu oba sidde ku kkubo n'omugamba nti nsaba mpuliremuko ku luyimba lwa taata wange ojja kutambula n'ensi luliba lukumala kakati Kafeero si ye bilioneya nti ye Bosco Muwonge ye Duleke Lubega yaani okiraba nti essaawa eno bali mu kuyayaanira bizimbe bya mu Kampala tebiriiwo ekirala tewali na kirashingisa lumbe lwa Kafeero ssaawa eno kugamba nti nga 11 omusika mwangu womulangirira ku lwaki bwaba nga waliwo genuinity nga waliwo amazima n'obwenkanya tugumiikirizeeko mulangirire olumbe nti lwa mu December ebikolebwa bikolewe naye olinganga adduka nti enkya wagenda kubaawo ate era abagenda ku DNA ng'olinga alina kyokweka muganda wange Swazi abantu bakusongamu nnyo ennwe mu nsonga zino ezibadde zigenda maaso era nange sikubuusabuusa ndi muvubuka munnange oli Munnayuganda munnange oli mwana wa artist ba artist ffe tulina companies marketing agencies ezikolera ddala n'abayimbi zitambula nabo kakati essaawa eno tulina kukola bituufu abantu bakutunuulire nga at least goli genuine oleke kubaawo na gap yonna egamba ate kati lwaki alashinga kubanga kati wabula wiki says biri tutuke ku nnaku za mwezi 11 mwezi ogw'omusanvu singa wavaayo omuzira kisessaawa eno kubanga nkusaba kati nga mwabalina following ennene yimirira ku mpewo ogambe nti bannange omuzira kisaaliwa era kati okyogenda yes omuzira kisaaliwa asobola okuvaayo mu mbeera eno tugendeko ne South Africa tugendeko ne mu America kubanga ebyawano balabika abantu tebabisiimye babikubyemu ebituli nze siyinza kugamba nti bikyamu lwaki kubanga wakati ku luno bakebedde abaana 21 luli bakebera 15 banya 25 luli bakebera 15 luli bakebera 14 lero 25 yes lero 25 kati ne bali badde nga baagala ku maintaininga kiri eky'abaana abana mu reality Paul Job Kafeero nga bagamba nti bali abaana betwagala okumaintaininga betwakeberedde okusobola okusigaza ekitiibwa kyaffe ng'eddwaliro nze ngamba nti oyo abatugambye abatulimbamu lwaki kubanga baali badde at least wabanga baddewo ebituufu baali badde baleeta ku bano ne bagamba nti bali 6 naye kiba kitegeeza nti ne be bakebedde nabo basanze nga sibatuufu senga abaana bano batwalibwa ebweru nga bw'osabye omusayi ne gukolebwa ebweru ne kudda nga bikyukaganyemu na wano bye baakoze tekigenda leetawo obunkenke mu bantu bonna abaali bakoze DNA ewana Uganda kigambye kigenda kuleeta obunkenke bungi ddala mu bantu bonna abaali bakoze DNA mu ggwanga lyaffe lino Uganda kirala kyenvumirira abantu bano balaba bano abaana abazze ne bagamba Kafeero yanzaala balina obulamu obulala obutali buno bwokka kati bw'ovaayo essaawa eno n'oyanja abantu bano n'obateeka ku kamera bw'otyo bambi oba omukubye ennyo kubanga tafunye bwini kyekisooka ekyokubiri alina obulamu obulala obalaba abaana bonna bambi tebalabika bulungi kati bw'ojja n'ogamba be bano abazze wiini nejja ng'efuniddwako abaana 41 bonna nga basuuliddwa ebigambo byonna ebibadde byogerebwa mu kamera batandika okubizza mu few moments later bw'aba muwala n'omusajja abamutya omusajja afaananikako okujja okumugamba nti I love you bw'aba mulenzi agenda kuwasa mwana waani nga wali ogamba nti Kafeero yakuzaala n'ekitiibwa ky'abamaama
naye olowooza nti nno kuba Kafeero nga bugeta yalina byabugagga by'amaanyi nnyo, lwaki omukazi yandiremeddeko nga n'obudde buno abakazi sitiiru bakuba essimu bagamba tetwabikiriza n'alemerako nnyo n'agamba nze nkakasa Kafeero yazaala omwana oyo, oza lwaki yandiremeddeko? Abakazi baagala nnyo abaana abantu ab'amannya. Ekirala abadongo abo bannange, abadongo si byakulimba, bantu b'abakyala tolina bo baawula nabo. Era nze nali neebuuza nti amaanyi bagajjawo amangi bwe gatyo. Naye omusajja omu nampalizoningi nagikkiriza, n'agamba nti engeri gye baasiiba nga beebase emisana kati bafuna obudde bungi nnyo obumiitinga abakyala. Ne kakati bwetegereze ffe tuba mu kuyiriba buli lunaku misana ekiro ne weebaka, ne bw'oba ozze ewaka essaawa emu weebaka 9. Olwa pepa waka gw'olina, olina okusoma ku noveno, olina okusoma ku bino, olina okusoma messages, emikutu gy'abasuubuzi gy'oliko giwera nga 150 ogwa buli district, ogw'abasuubuzi mu buli association. Kakati n'omaliriza nga ebirowoozo bikkubye wala. So kino akirekawa eri abasajja abalina abaana abangi oba n'abatalina baana bangi naye ng'oli musajja okyazaala. Tukebeze DNA nga omwana yakazaalibwa, tufe tubireke bule essaawa ensi yerimanya. Abasajja bakole ki mu kino nga tetunnabagenda ku bakyala? Bw'eba DNA erina amazima n'obwenkanya, nze ngamba omuntu waali badde weewaayo n'ogikebera, era maama wo oba taata wo n'akakasa nti DNA ey'omwana wange eri wano. Kakati singa ovudde mu bulamu bw'ensi eno, DNA eyo gye bakozesa okuverifayinga. Naye abedda bakolanga DNA ntya okumanya nti neno ntuufu eno si ntuufu? Kuba bino ebya sayansi ndaba abantu babikubyemu ebituli, ate ebedda tebakubanga. Waliwo ebyedda bye bagambanga mbu simanya bakwata obulera bw'omwana, simanya ne babuteeka mu bubbe ebyo bwe bityo, naye n'ebyo bya kiyaayi. DNA entuufu yali badde n'ey'ekizungu, kubanga ye ereeta facts. Ne bagamba nti Ivan afaanagana ne Kabanda, bwe tuba nga tukebedde item za 27 alinako 25 bebamu. Kuliko omusajja omu Frank Gashumba yagamba yagenda mu ddwaliro ne bamukebera. Dokita omulala n'amuyita n'amugamba bakebedde si bituufu, era bagenda okuzuula naye bamukebedde si bituufu. Ekibanga malwaliro ge Uganda ebyo bikyalimu. Tolowooza nno kyekiridde abantu n'okubuusabuusa DNA eno. Tosobola okugenda ne bagamba ekirumba kirwadde, n'ogenda ewala ne bagamba akataago ke kalwadde, ate awalala nti akalulu. Frank Gashumba bamukebera DNA? Nze njagala twogere ku DNA. Kuba nti waliwo ekiba kisoboka ne bagamba olwadde liiso, ng'ate liiso si lwerirwadde. Tolowooza nti nno abantu kyekirisi n'obeera nno babuusabuusa. Ekifula DNA eno okubeera ey'enjawulo tebakebera kimu. Wano bw'ojja bakebera kibumba, ne bakebera ekibumba, results zoono ne zigaba nga nfu. Ku kikwatagana ne DNA tebakebera kimu, bakebera bingi. Kyenategeerako abaana bano eno kuba kati nawe mulimu ebifaananyi byolabira ddala nga ye Kafeero yennyini balimu ng'abaana basatu. Waliwo omwana eyankubye encukwe, ono omwana gwe baleeta oluvannyuma, simanya weemukono, ono omweru omuddugavu. Waliwo omuddugavu ye naina aguddemu n'emba za Kafeero zennyini. Waliwo n'omweru ow'ekirevu. Abantu beewuunyizza because abaana abo bwe bajja wa minisita Balamu naliwo mu kusooka, Balamu yagamba tebeetaaga kola DNA, abo ba Kafeero yennyini baabumalayo. Ekomyewo nga genda toli wa Kafeero. Kyatukubye encukwe. Ate nga bwe basinga obeera mu mbeera embi, actually abantu abamu babadde baga ate si babasondereko kuba ne kasente batandika obulamu obupya. Gwensonga eyo wagira abaana nga bafaananya dda Kafeero si ba Kafeero. Nakirowoozezaako nnyo, kyankutteko nnyo, ne tutuuka ne ku extent egamba
nti oba sheeno wena kubadde baba wandudde naye era akasente akavamu bakagabane. Nengamba ne bwe guba nga si musayi gwa kafeero lwaki gugabana ku bya kafeero? Banka kafeero asobola okuba nga teyaleka akeedi 2 naye nga yaleka ennyimba ze gy'emikwano gy'abayimbi nga yiye property buli muyimbi alijja kuyimbira ku kafeero ku bwereere kuba bampitako bayitako jjo ku events and a marketing agency ne basaba tubateekereteekere okujjukira kafeero. Kyali kigazi era mwana wattu abantu bagira ddala mu bungi. Nina omukisa abantu banjagala naye njagalwa nnyo bwe mbaako ekintu kye ntaddemu omukono abantu bagira ddala mu bungi. Naye kati ekyobugagga kafeero kye yaleka ze nnyimba abantu bazaagalira ddala. Yawaana bisirikirwa era nze nanyigira nnyo ate abantu abaavuma bisirikirwa kubanga maze kkula ne mmanya nti wabaawo ensonga lwaki omusajja asalawo n'afunayo mukwano gwe ne waba nga si gwe yasooka naye. Kati mukwano gwe gwe omwana olina okuwa omwana maama wo ekitiibwa taatawo oyo gwasula naye ne lwankubadde si yakuzaala. You have to respect her. How nga omuwuliriza tomuyisaamu maaso bw'aba alina obuyambi bwe yeetaaga nga obulina bumuwe. Naye kati abaana abo baavuma bisirikirwa saali mabega waabwe kubanga nze sibeera na bantu bayisa lugaayo mu bantu bakulu babuvunaanyizibwa. Lwaki olowooza nti nno famire yonna njogera ku baganda ba Kafeero bonna abamu baazirisa abamu baawunze abamu bennyamidde? Tewali mutawaana gwonna. Ono Kafeero musajja wa linnya era nze maliriza nsaba bw'abaawo yabazira kisa tewali tteeka likugaana kujja kugeneratinga kukwatagana na famire ya Kafeero kugeneratinga DNA. Entuufu. Waliwo n'omwana omulala oyo atali Nende muganda wa Kafeero Mugerwa is my friend. Yalayira n'agamba nti bwe basanga abaana ba Kafeero nga bana nze bantwale Luzira. Era namusanze jjo ebwayise kati babadde bagenda musibira bwereere ng'atudde kateba awunze. Nze ngamba bakwatagane bagenerating DNA endala bagende South Africa. Naye maama ekiribeera wano singa abaana balijja nga basukkamu wano e Uganda buli omu tagenda kuwekalakasaddeyo ku DNA. Naye nze enjagala gye njagalamu abaana bange oba omwana owange enjagala gye njagalamu omwana owange ndabirira bangi nnyo ne besiinako Oluganda bangi nnyo bempeerera benkola ntya bangi bendabirira naye at least bwe kituuka kugamba nti lino gumba lyo omuntu oyo bosaana okumumanya nti ddala kituufu yewuwo era ye mutuufu. Mu bw'otunula ennyimba za Kafeero mu baana be yayimbako mu luyimba lwa Speed Kendeeza yayimbako ku Swazi Nigga Simon Peter n'omuwala oyo Nagawa, ne mu luyimba olulala yayimbako ku Nagawa omuwala Nagawa mpeereze ndeku bikoze bitya. Bano bayinza okuba nga baali bato bana abalala. Igwe baana kibe tubosobola okwogerako wano maybe akatambi tuli kazza tuge president yayogera ku ono n'ono abo bo nange sibayinaamu kubuusabuusa balaka babe. Igwe bababo ate abange abange abaana nja kujja nkuwe documentary wandiyogeddeyo abantu gaye president yayogerako ku baana gumiikiriza nja kujja ayagala abantu bankwata obujega nti nno Kabanda yali badde ayina abaana 2 nga sawa eno n'omu baba 3 okkiriza mu DNA osobola ogikola ng'okyali mulamu. Nze John Kabanda ne kakati nagifomulatinga dda. Yes kubanga ffe abantu ab'amannya abantu omuntu asobola okuva eri n'okuteekako ekigambo nti oyo omwana wuwo nga tomwagalangako togendangako mu kaboozi naye naye olina kwesibirako ddala nali birabyeko nange nalaba lijja kubaga omukazi nga tamulabangako nze nja kunyumiza story nekyo kisoboka omwana nga tolowooza nze nava ku kingenerating DNA
omukazi nga tomugamba ngo hey najja nakusiba omwana n'agamba oyo omwana wuwo n'agenda ne mawulire akuswaze byebyo abakazi nga beekaza nga omaze okugigeneratinga essaawa eno ng'ogirina beekaza nnyo mukama atusaasire naye kakati bwakikusibako ba teweetaaga genda mu ddwaliro bamukebera omutwe omukazi oyo kuba obeera weekakasa nti tomugambangako hey lwaki abagamba nti nno gwazaalamu omwana nga si mulamu nga mulamu bulungi abakyala basobolera ddala okubikola asobola okukikola omukyala n'agambira ddala nti omwana wa Ivan nga tabangako wuwe yes it is possible baali bakikozeeko it's possible ye abakazi nga beekaza omusajja omu yagamba nti bw'ofuna time genda mu Kampala olinye ebbaasi ogende Fort funa wootuula otya abakazi omala okomewo e Kampala nze maliriza nsaba muzira kisa yenna wabanga waliwo okubuusabuusa kubanga ebyo byenjogera naffe bye bijjo tubaako kubanga twakuba zihiiti bage president yazaala abaana 8 nga gumanyi 2 tugeneratinga DNA zaffe tubeere nazo ogirage ennyoko ne kitaawo n'abantu abajja okusobola okukijulira ne legal officer gw'alina obusobozi obulina looya obubaka bwe nnina eri abakyala mukendeeze obwenzi nkiddamu nti abakazi mukendeeze obwenzi emirundi 3 mukendeeze obwenzi emirundi 4 mukendeeze obwenzi abakyala lwaki njogera ekigambo ekyo nti twabadde ne mukyala ne Jennifer yesterday n'agamba nti omukyala olunaku lumu asobola okwebaka n'abasajja 3-4 kati bw'obanga osobola okwebaka n'abasajja 4 bonna ng'obeebaseeko live tewali alina kapiira onodifinisiatinga otya weebase ku Yami njogera kuyiga weebase ku Ivan weebase ku Tamale njogera ono Tamale promoter breaking post weebase nange neetekeko tojja mu liigi yaffe kale teekako Dalias weebase ku Dalias weebase ku David weebase ku Julius weebase ku Geoffrey onodifinisiatinga otya taata w'omwana nti yono kubanga taata w'omwana alina okujja omugambe nti ono omwana wuwo omusajja gwe wayagala mu wiikisi 3 oba 2 yeeveeyo agambe nti ddala kituufu oyo omwana wange bw'abuusabuusa tugende ku DNA naye Ivan nja kuwa sitoole otya ensi abakyala mukendeeze obwenzi ogimpedde abantu bagyesunze ngenda gikuwa nkambwe ojja kuseeka ojja kukaaba kakati omuntu asobolera ddala okuviirayo eri n'agamba nti ono omwana wa Ivan kubanga taata w'omwana tamumanyi bw'oba oli mufumbo ng'oli mufumbo bw'oba osazeewo okuyenda kakasiza ddala nti piriyodi eno mbadde sirina mwami wange oba omusajja mukake omugambe munnange tukozesa akapiira tukozesa akapiira oleke kutabikatabika baana bano kubanga ogenda muzaalamu nga tomanyina wakumusanga kati omusajja mukake omugambe nti munnange tukozesa akapiira bw'abanga kutte bukwasi vaawo ogenda omire buno bupiiru buno buziiza babuyita bupiiru peepu obwo buziiza okufuna embuto piiruzi anti sibimanyiize peepu zikozesebwa nga weebase ku mukazi alina akawuka akaleeta mukenenya oba gw'oteeka kasa ne bakebera ne bakakasa nti gw'oli mulamu ne bakuweeza empeke n'ozimirira ennaku oba 3 oba 35 something like that ojja genda mu ddwaliro bakubuulire ebyo gye bayita peepu piiruzi ez'embuto piiruzi kaba katono ndooza bw'omala okwebaka n'omusajja nga toyagala ofunye lubuto okamira kati ako ne kaziyiza eggi okufatalayizinga kati ako kakozese osobole okwewala bino kubanga ebintu by'ensi eno bizibu Ivan esawa zino yebbaawo asobola okubanga mwavu talina ssente enkya n'azifuna bw'azifuna n'agula ebizimbe e Kampala n'azaala abaana ab'enjawulo n'obaleeta ogwana gumu ne guvayo nga gweyogeza nti tugende mu DNA nga gulinga ogulalu abaana gye biggwera nga mugudde ku minisita Balamu nga baba tutte ku DNA omwana omu yazuuliddwa nti wakafeero yagambye nende bamukebere DNA naye alayika si mwana si muganda wa kafeero
naye baana mmwe muleke mbabuli abaana baba artist abamu balina empisa embi nga nabo bwe bali kubanga ba artist nabo balina empisa embi. Nkiddamu ekigambo kino nti muddeemu empisa. Bakulonze essaawa eno nti oli mwana wa Kafeero. Si egwe mwana wa Museveni. N'abaana ba Museveni tubalabye wano nga baana ba mpisa bansa. Nga ba Natasha, ba Patience tomuwulirangako nti yavumye gundi. Kati who is Kafeero? Otuuka okuyisa mu taata w'olugaayu ne bw'aba nga si muganda wa Kafeero gwe kikwatirako wa. Bw'oba wakuleeta statement eyo noonya bw'ogireeta. Tosobola kuyisa mu kitaawo maaso bw'otyo n'ogaa nti ensi egenda kubeerera successful. Ayinza okuba nga yayogera ebitakusanyusa. Ffe tulabyeko batata baffe abato. N'ayimirira n'akutyoboola n'akuvuma n'akola atya olw'okuba okwatagana ne taata wo omulala. Naye nze sisobola kuyimirira wano ne muyisaamu amaaso. Because he's my father. Eggwanga lyaffe Uganda twalizimbira nnyo ku mpisa ensa ne reconciliation. Tosobola kati mwagenze wa minister bala munateekamu ssente n'akola ate nawe zibanga zabadde za gavumenti. Bameka ba minister batasobola kikola. Enkyanga okera ng'omuyisaamu olugaayo ng'akuyambye n'okuyamba n'ozuula nti gw'oliriyo gy'oliri yaddala. Bassebo ne bannyabo tuwakanya abavubuka abaami n'abakyala abayisaamu abantu abakulu olugaayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga tunnaba basiibula ensonga y'abasuubuzi gikooneko. Ensonga y'abasuubuzi ng'era gikuwa mu second episode. Bassebo ne bannyabo mbeere bulungi mweraba.